ekintu ekyo kinnumidde ebbanga, by the way. I doubt whether someone can do that to me. One night stand? I know. Tosobola. Ekyo kyo Mukama nalayira mu bulamu. Ojja munoonya. No, nalayira mu bulamu nga sikunoonya naye tekisobola kuntuukako. Wakiri oddamu n'ogira. Nga lwaki tokomyewo? There has to be a reason as to why you've not come back. Nga tagambye. Nga lwaki tongamba ki? Nasa n'otayadde tegira. Batujjeko akajjanja bwe yaddaanonya yekka buli naye nze kankubira nange wotanku of course kiruma ng'omuntu. Eruma one night stand. Era ze mboza tulina ze tutanyumya bannaffe. Timune gaina mulamu mulungi gumutiyadda. Ekyo kyo nakirayira mu bulamu. Nakirayira mu bulamu. Wakola kano? Nakakola nenkomba ne wansi nenkwata ne gupasi wansi. Tekisoboka. Kutaka. Wansi. Kutaka ddala. Tekisoboka kuntukako because I feel like kyekibi ekyandibadde kisembayo. Ngendo gena naawe because nze siri wa mabala sitambula nti ndi mu bbaala nnyo. Sigambye nti abamba bbaala kye bakola tebantwala bubi. Naye kye ngamba sirina nnyo kinzijjako. Alright, it's me your boy MC Prince Ivo aka Chance Ivan Kachumbaali kwobeera obudde buno bwennyini gwe atannaba kusubscribinga genda maaso. N'olwaleero nnyingiddewo n'ebyana ebiwala ebinyirira embooseera tuli Makindye era ng'omulama gwe tugenda otambulirako is about one night stand. Wabadde omukyalo omu yavuddeyo n'agamba nti nno ye tafunangako era tasobola nakifuna okubeera nga pamulya one night stand. Gwe mulaba gwe tugenda otambulira ogamba otya? Jendi Ivan. Ulambo yagala. Makindye agamba atya? Makindye talina buzibu. Sooka obannyonnyole wano we tuli kuba tuli mu engoye buli kigoye lwakika we tuli wane. Tuli wano tuhasolinga ne Shalom wano Makindye opposite Balaksa kazimbe bakayita Maserina room number 16. Tutunda engoye z'abakyala n'ez'abaami zonna z'oyagala. Omuseera. Ozimanyi z'ovogula tukusedde. Alright. Ogamba otya? Ndi bulungi. Ogamba otya? Webale kunyirira. Webale kusiima. Andi atala omwana abantu bamulaye bulungi. Olistedde? Nnyo n'amaanyi. Okay. Omulamu ogulidde bulungi kantandikire ewuwo. Gwe gwa one night stand. Wali ofunyeeko omuyaye n'akuvuga one night stand? Simufunangako oyo. Tomufunangako? Simufunangako. Lwaki olowooza ensangi zino abavubuka bavuga one night stand? Nze ngamba gaba maddu. Gaba maddu. Ng'akwegombye alina amaddu just kulabako bulabi agende ki? Ndowooza ye aba ayagala kukubira lunaku abakwegamba ayagala kukubira lunaku lamba amala agende. Okay. Twogera ku one night stand naye waliyo ali eyo atannaba kitegeera. Sooka obannyonnyola. Ivan banange teri mukazi atakitegeera because tuli ba victim. Just no abakazi mu bintu bingi mubafudde ba victim. So bakitegedde omulabi wabukedde okimanyi atokitegedde. One night stand bakitegedde. Wali experience eyo gifunye? Not really. Naye nyina bakyali bange ng'omuntu yenna bakunyumizaako. Kiruma kitya omusajja okujja nakwana nakwebakako omulundi gumu n'agenda? Kiruma nnyo lwakuba abasajja ba users abasinga. Ivan muli ba user. Nze siriimu ne andi atali tetuliimu. Byonna byebimu kuba mwenna muli basajja naye muli ba user mubonyaponya abaana babandi ande atali. Muli ba user kyensobola okugamba nti mutuleka mutumenye emitima. Okitegedde naye nga one night stand mubikomye lwakuba n'abakazi naffe ludda tulinamu obuzibu. Andi atala gy'oli oba Ivan n'akukwana ng'asuubira bingi okutuuka eri nga mmye. Lwaki omwana abandi takulekeewo? Kiva ku ky'omusajja okuvuga one night stand n'akulekawo? Nze ngamba buba busiru. Oba omukazi oba omusajja? Oba omusajja. Kuba ffe abakazi bw'oba oyagadde omusajja ngamba ky'oba otegeeza. Naye nga sigamba ffenna. Ebiseera ebisinga nammwe muli baye ennaku zino? Of course ffenna sijja gamba mu ffenna tetuli bayaye. Kati oli ajja kujja agamba nze ndi muyaye oba gw'oli muyaye. Naye ate kuffe nze naawe kubaako ate omuntu kubaka webale nnyo asingako obuyaye. Kati nze omuntu ajja kunsanga ngambe mundi muyaye nenga siri muyaye. Kyobulanga ebiseera ebisinga abasajja batwala advantage bw'aba afunye omuwala omukola byonna byayagala. Omuwala takozesa advantage naye era ayinza okuba nga ye ekimuleese kufuna kya lunaku amala atambula agende. Kwegamba ne mwesanga nga temukwataganye bulungi.
olowooza nga ogyeko nti nno okubeera nti nno nga naye muwala kyekimuleese waliwo abasajja akwana yesinga akwagala naye ate n'alyako omulundi gumu n'agenda olowooza kiva ku bunafu bwa musajja oba bwa muwala ekyo ekintu nganze omuntu omu nze ngamba si kirungi sometimes abasajja mukikola bali eyo sijja balimba naye ate omwana omuwala kimuyisa bubi nze ngamba okutegeregana kale kwegamba eyo gundi gye mwefunyemwe ngamba buli omu yantegedde munne kikyali azini okukola ekintu bwe kityo kiruma kuba ffenna tuli baana bawala ne bawala bannanga bali eyo nze ngamba omusajja ali eyo ekintu ekyo tekyandibadde kirungi kikola mwana muwala kale abawala biseera ebisinga abasinga kitugwana kuba ffenna bwe tuba side ne side nga tuli bayaayi nze ngamba ebyo byonna bituukawo lwakubanga buli muntu abanga oba ngambe enkwatagana nga enkwatagana teriiwo nga teriiwo tebula ebiseera ebisinga abasajja bakikola nnyo nasala wafuna olunaku akozesa olunaku lumu amala akusuulaawo naye nga si kirungi nga nzize sayidi eno ensonga ezimu abasinga ze bawa nti nno bwe bwangu abakyala bwe mukozesa omusajja nakwana leero nagamba tugende ne mugenda gwe olowooza omusajja singa ajja nakwana kyanditutte ebbanga kyogenda omumukyalirako it's not all about banga naye olaba prince abakazi emitima gyabwe migonvu okuviira ddala ku Eva olowooza lwaki omusota tegwakema Adam gwafuna ono Eva ali soft kati abakazi ate abasajja mulimba mukuba layini nsinga kuwulira ande okuba layini omya alina kukuba layini n'owulira nga mbutuufu yegwe bulijjo kirooto kye nga nawe yegwe kiro okitegeera so you end up nogamba omwana w'abandi kyasabye kaŋŋende home kwano gye biggwera nga ande akuyiye so mwababireeta because abakazi emitima gyabwe migonvu ate abasajja muli bayaaye nti osooka kusoma mbeera ya muntu n'omanya nti weakness za momo ziriwa n'ozitegeera n'ojja n'oyiwawo wadi naye nga si birungi senga omusajja akuvuga one night stand oyinza mumukolera ki kyonna kwa Ivan siina because onyiiga n'okaaba kubanga abakazi nga wenkugamba emitima gyaffe ekintu omukazi kyasobola okukola kukaaba n'okaaba n'okiva obulamu ne busigala nga bweyongerayo ate gwe tokaaba wabula onoonyesa kijambiya abasajja zembatya namwe muvuga n'omujja abaana babikolanga ate makinde giraba edduka naye nga bani ababireeta mmwe babiyigira ku basajja ne bagamba nabo bakola kino nange kankikole so temuddeeyo ne mwewaana mbu mmwe mweka abakikola mikwano ande mwina b'expert agambye tebakikolangako naye lowooza lwaki omusajja tasobola kukikola nze ngamba kisinziira bwangu ki otwala bbanga ki omusajja omukkiriza nti no oba okukkiriza nti tugende kati nze kati nze Sharon nsooka kwetolooza ndooza nga mwezi gumu ng'omulya ssente bw'omwetolooza nga nkwetolooza because abasajja baggwamu ensa abasajja bayaaya ate n'abasajja nabo bagamba bakazi bayaaya naye ng'omanyi kiki ekireeta embeera okubanga mbwe bagamba abasajja tuli bayaaya abasajja bayaaye n'abakazi bayaaye onfunye leero oyagala kuntwala kunkozesa leero oba kitegeera kati nange njavaayo nga mba oli omusajja muyaaye oba naye avaayo agamba ono omukazi muyaaye ebyamangu era biggwera mangu kitandibadde kirungi nesenga agikuba kuba abasajja asobolera ku n'omwezi gusobola oyitawo n'emyezi ebiri naye nga ye alina kyayagala kituufu oyinza kukola otyo omusajja eyamenya omutima yonna gy'oli weemanyi naye kyonna we kiri yakolaki newe biba bingi wabawo ebigwawo ebigwawo ne mubeera nga temutegereganye temukwatagana ngera we nkugambye nze omusajja owange yali amanyi ndi muyaaye okitegeera no siri muyaaye neeyisa y'omuntu nsobola okweyisa ng'omuyaaye nesiba muyaaye sometimes ebiseera ebisinga kale bituukawo nnyo olinagamba guni muyaaye naye nga toli muyaaye kati nga bingi enewe yakola bubi yakumenya omutima yonna gy'oli nja kufuna owaaye ku nsonga eyo yennyini
abakazi bangi nnyo bafolinga mulaavu n'omusajja ne mweyagala ne mutwala ebbanga naye nga ojagamba okyamwetegereza bbanga kiri omala okwetegereza omusajja okwetegereza omuntu tosobola kumumalayo because newomusitadinga emyaka 10 akola ekintu nosigala nga weebuuza nti Prince Ivan yankoze kino ngate yakikoze so ndoza kisinziira muntu oyo ngeri gye mwetegedde bintu bingi byolabira kwa Ivan noga kati mama antegedde olaba ategedde kino x ekyamulema mama agenza antegeera ddo mama tasobola kutegeera wenna nogwayo okitegeera kubanga osanga n'abantu abamaze mu bufumbo emyaka 35 nga banoba nga naye akyagamba nva wano neki kisinziira nkwatagana ntegeeragana gye mufunyemu ababiri. Waliwo omuwala gwe nali nkwanako nanimba nammwe mulimba yaŋŋamba nti nze amusooseeko ne walayi ngendo tuuka musajja kiyali akulimbye n'okizuula luvannyuma nti wallahi kino yannimba. Ivan ezo line tuzikubanga omanyi okuba line nga olina bye weewonya okitegeera nga ande Okubirya line ze nga alina beyejjako nga alina bayongerawo kati nawe olaba yagikuba n'ogenda okulanga line nfu bazikubanga naye omusajja point gye yali akulimbye nagahano Emma wannimba kano sijja mwogera naye banaye abaana balimba omuyaye yannimba Ivo ngamba ekiki natuuka eri naŋŋamba ye taata we maama we bitamazire okutuuka eri nga bitamazire ye yennyini tamulabanga nako naye nga just aba alina byayisaawo omanya abasajja mulina obuzibu aba amanyi waana oba nagamba ffe tuli bwe tuti ogenda mwakuyiza obulamu so yangamba mune mama we bitamazire nenga yali layini ogera tuuka eri nga tamumanyi nako ne festa gimanyi kati be basajja nga tuwumbawumba ku nsonga ya one night stand kalowoozo kikoyinza okuwa abawala abali eyo ng'omusajja nga yali afunye ku experience eyo nga bali bamuvuzeeko one night stand akalowoozo ke nsobola obbawa omanyi abakazi bimuli nti newe kiwotoka leero bw'okifukirira enkya kiddawo omukazi talina kubulwa ssuubi Zani Brown alina oluyimba lwe yayimba n'agamba kawala kalunje omukazi kyova olaba Prince nze bw'olaba nga nongoba nogamba momo tokyansaanira nga ngende wa ande ate ayinza okundaba nga malayika so temugwanga musuubi okisegera togwanga musuubi omukazi wonna wootuukidde mukwano oba gwoliko omukazi tadiba omukazi kintu kirala nnyo kimuli gowogano kifukirira naye bajja kifukirira kidde engulu bukodyo ki bw'oyinza otendeka omuwala obudde buno ne batamuvuga one night stand? Obukodyo bwenyinza otendeka omwana omuwala ali eyo nze ekintu kyenyinza okugamba kino wammanga kulekerawo okwagala ebyamangu balinga abawandiisi abayagala kujja kuwandiikemu olunaku lumu weeruti amala kubeera nga ebyobeera abaana abawandiisi ezibeera mu mwaka abasajja abaana abaana tetwagadde nnyo ebyamangu banayi tuyige n'okwekolera bw'oba weekolera omusajja tomweguya nze kankikugambe mulekerawo okubeera nga mwagala nnyo ssente z'abasajja mubasaba ssente mumulakina tuganye naye fuba nga wesobola okuba nga olina kiweewo kumanya kyenyinza okugabana mulekerawo okwagala okusabiriza abasajja tufuneko kye tusobola okwekolera n'obookera ku makya n'otambuza gonja otambuza ki omulimu gw'okola egugo ye woofiisi yo sigala ku mulimu gw'okola omusajja tajja kumanya nga olina kyeweekoledde. Kachumbaali Top TV byebyo ebirowoozo by'abaana abawala embooseera wano mu Makindye omuwala baako keweekolera ate n'ebintu by'amangu nabo byegendereze. Charles Ivan aka MC Prince Ivan ande atale yali ku kamera.